abalungi be basinga obungi ababi. Ku Dream TV, Impact FM, era ko tusinzidde n'olwaleero okujja gye muli yonna gye musinziira nammwe okutulaba ne tubaako ensonga ze twogera ku programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex Atanya ayanjuluza n'atulaga ekituufu ekiri amazima agali mu nsonga gye tuba tumutuusirizaako. Mwami mukulu, tulina be bayita ba motivational speakers mu Luganda oba ababudabuda baba bakansala. Ba motivational speakers sebamanyi bulungi mu Luganda. Naye nga bajja gye tuli ne batuzaamu amaanyi mu mbeera zonna. Kati lwaki tabamanyi mu Luganda? Abazaamu amaanyi eri abantu. Lwaki tabamanyi mu Luganda? Nanti kyekyo nkikugambye. Abazaamu amaanyi. Yes. Bagenda ne bagamba ne bajja nga bazze tukyusa mindset, bagamba bakukyusa mindset mu byobufuzi, mu mbeera z'abantu, muki. Naye ogenda okutuuka ku muntu abadde akubuulira nga gyafubutuka. Waliwo omu eyagamba eyajja n'atubuulira bizinensi ye nti yagitandikira ku paani ng'afumba paani. Naye ng'amazima ga Katonda olaba gyali wala nnyo okusinga okugamba nti yatandikira ku paani wa 10 ng'amutunda ku ndagala. Ebiseera ebisinga tugamba nti lwaki tebasooka kutereeza gye bava nga tonnajja ku eri nsi kugibuulira ky'oyagala ekyuke ebeere. Kubanga naawe gy'ova tomanyi kikiriyo ky'oyogera. Katusooke tumale kya mindset. Yes. Omuntu yenna ayagala okukyusa mindset. Sooka omubuuza ekibuuzo eki nti ye mindset ye ki? Bajja nno nga bali prepared yabo. Anti baba bali prepared wa. Bayimirira katuuti. Kuna. Nga bali prepared for any question. Listen, mindset y'abantu yagala ogikyusa. Gwe mindset ye eriki? Bw'okinnyonnyola ekyo nja kukkiriza okyuse mindset yange. Before you change my mindset, what is your mindset? Is your mindset to change my mindset? Is your mindset to change my mindset? Oyinza okuba nga oli ku birala nnyo naye ng'ogulokosa ojja okyuse mindset yange. Ate ng'oyagala mbeere ne mindset yo. Tegedde. Kagamba, ne gavumenti ebyogera change the mindset. But who are those people changing our mindset? What mindsets do they have? To change just our mindsets? To be in their mindsets? Buuza. Nga tulina bakukyusa mindset yange iye iki. Waliwo yagamba nti lino eggwanga teriyinza kufugwa atali mujaasi. Eyo mindset ye. Kakati ng'oyajja ayagala okukyusa mindset. Agenda okussaamu mindset ye egamba lino eggwanga teriyinza kufugwa nga si mujaasi. Kubanga yeyiye era gyayemulese okukyusa ogiyingiremu. Nze nkubuuza mindset gy'oyagala mbe nayo eriwa? Egamba ki? Do I just change my mindset olw'okuba ngenze ekyankwanzi ng'ontaddemu ggwe eyiye ate? Is that a mindset change? Ebintu bino bye nkugamba abantu tebabyagala. Naye oŋŋamba otya nti ogenda kukyusa mindset yange nga simanyi mindset yo. Kubanga mindset ye eyinza okuba nga yeeyagala kukyusa mindset yange mbeere mu mindset yo. Which your mindset I do not know. Mindset you have not changed at all anyway. Because all you did was to transfer my mindset into your mindset. So you didn't change my mindset. You transferred my mindset into your mindset. You didn't change my mindset. Kati govering olowooza you're there to you're changing my motivational mindset. Speaker. The motivational speaker. To such mindset. What do motivational speaker atali about changing mindset of people? Right? Niyo muntu kasita we panka yagala tukyusa mindset yaba. My dear, it takes more than your own mindset. Banja motivational speakers tuzze kusomesa mukyuse mindset zammwe mu byenkulaakulana. Bayaya abonze wembasanga tubakuba ekyalo nkyo mobilizing ne tubakuba nga bwe twali tukuba omupiira ejjungwe. But look abantu batugoba bwe abajjungwe batugamba bwe mutugoba tubakuba bwe tubagoba tubakuba.
era bwe batugoba batukuba bate bajibwe bwakuba ate nga ki oli amaze okutiisa ndi bwe tubagoba tubakuba bwe mutugoba tubakuba kati gwoba okyalimu amaanyi agakuba omupiira ogwo era balina kugoba oba owedde oba olwanirira kikati nigoba buli ngeri ogenda gifuna bw'ogoba bajja kukuba bwe bakugoba bajja kukuba kati okola ki oba waweddemu dda ogenda oyingira ekisaawe ng'oli mukube wa nnyo era balina kukuba era batukuba era babakuba kati mindset gyompa motivational speaker n'omusaaga ng'akunnyonnyola nti ali kukyusa mu Uganda muno obeerera otya motivational speaker mu Uganda muno bayingi bangi bali omwo bamotivating abantu mu Uganda oyinza okubeera motivational speaker ng'ogenda kubagamba abannauganda nti ki timwebeereremu banaye mulime nnyo enkulaakulana eri mu kulima kati okwo kukyusa mindset eyo motivation waliwo asinga bannauganda okubeera motivated they are motivated how enjala ebaluma waliwo asinga okubeera motivated ng'omuntu enjala gweruma oba diki abantu basula mu nsiri mu biku waliwo asinga ow'ekiku okubeera motivated nga kyasuze kikuuluma ensiri wasuze okuba nsiri ku makya ozikuko oli motivated nga kuyomba kwoliko okulabako njala bannayuganda enjala abantu abeetaaga motivation my dear si ffe ffe teweetaaga tu motivate us ebizibu byaffe bituwa amaanyi olidde gwoyinza okumotivate ng'omuntu gwe bakuba tiya gasi nti edduka can you motivate us manyi motivation speaker agende nga bakuba abantu tiya gasi abawe motivational speech anaabalabako baba bagenzana nga bemotivate naye bannaye waliwo ebintu ebizibu genda owe speech eya motivation ng'abantu babakuba tiya gasi oba onoolabako n'omu baba bagenze dda nga bagenze kwemotivate baba bemotivate nze dda balina amaanyi badduse dda oli awo gwe nno dda kozi gweyagala motivation eya tiya gasi bemotivate nze dda okitegedde enjala ekuluma nga kiki ng'ompa motivational speech noonya mmere okwekalakasa okwali e Kenya nga bagamba Abannakenya baali abasirikale nga bakuba tiya gasi nga Abannakenya bakyagenda maaso bagenda maaso tebadduka kati gwe nno motivational speaker genda wano ewaffe mbu Subaru yokka yeyitawo ne tudduka already ne twemotivating tuli basiru sekawuka kaali kakulumbi omusota gwe gwali guboze gwalaba n'omugwa kakati Subaru tewaawe kubeba papa siwulyanga ku masasi nga nemotivating nga tondabako ebe Subaru ebe kiki siriiwo ndi musiru naakabiraba amasasi gatadde abantu wano owulidde do I need your motivation to run away nga amasasi gavuga no enjala ennuma do I need your motivation ndi mwavu do I need your motivation nze ngamba era ndowooza nti nga tonalagirira muntu we baalabuliriyala obubwo nga tonnajja kumotivatinga ensi soka we motivating yes ogenda okulaba motivata nga naye muzibu bwe batandika okuyisa soda ate naye anywa gwe yazze okumotivatinga abantu ate bayise soda ate naawe omunywe atoberanga olingali abeerayo bwe batyo bwe bakola nolaba nga alulunkanira emmere okitegeera tugaba naye motivata gwaze ate nosene esowani y'emmere nejjula ne bali bonna z'okumotivatinga ne mulya kyekimu obubbi obulabi obwo bagamba nga tonajja kisiki kikuliko tunonya kugenda kujja kasiki kooli omulala akali kuliira omulala kasiki gwe kikyo kisiki naye tokijjeeko kyokka ogenda okumotivatinga owakasiki n'ekisiki ekyo impossible okitegedde abamagye mu America baba batraining ekintu ekyo kyoyagala okwogera bamugamba nga tonaba kwagala kukyusa nsi first make your bed your own bed soko yalo obuliri olyoka ogenda okoleki
make your own bed yourself. Wana abasajja bangi bava wakati bambaze na buliri bwabwe nga byonna abirese bibi nnyo tabire naye yefudde azze okukyusa ensi n'akuba ekikalu naye nga awaka ewuwe n'obuliri bwe tabwaze ne tawula alese tazaanise za yeesiimuzza asudde busuuza awo buuza abo abatuwuliriza enju zammwe muziteeka muti ebisenga byammwe gye musula nga tonnaba kwagala kukyusa nsi ekisenge ekyo kiri kitya sijja kubabuulira kya munnange ekyemmanyiiko nekizibu nnyo munnoowo mbadde manyi nti oyagala mwogera sijja mwogere naye bw'olaba ekisenge kye oyinza okuga nti bannange ensi eno nzibu naye nga naye bw'afulumayo yeefuula bereyi mbwagenze kukyusa ensi ewuwo wakulemye nga naye motivational speaker obeerawa gwazze okumotivate ngaobeerawo nze mbeera wano Mmengo Mairoland motivator ze akumotivating ali mu ttaka lya state council bakayanira eyo gojjo motivating enze first neighbor wa Kabaka ubadde ki bantu baabo bayayi bakomanga eyo kubanga bwe banaakugira wano waliwo ebitakola Nyerere yagamba ti abange mwagala development mwagala tulime kino simanyi World Bank naye ffe bannange twagala isayiso twagala nzizi nakka wansi n'abategeeza kyeddala ekituufu kye baagala twagala nzizi ebyo bimutugamba byonna tetunnaba kubituukamu ensi tenatuuka kusanga ba motivational speakers bitumala ebimotivating nga bitumala ebisaanye emisota ebiku ensiri enkuku bwe bakuyita ogenda okukola motivational speech sirina kyembagamba okujjako okubabuulira enjiri nebyo bimotivational speaking ebintu bya wansi bya sitaani Katonda ebyera bamululu babikolakola mbu motivational speaker ne bakuŋŋanya abantu mulete mutwalo tubuulire enjiri tumanyirirwe okusinga okwefuula motivational speaker omotivating akola ki kukola ki waliwo ebinsukkako ku Dream TV ne Impact FM kwe tukyali era tuli mu bajjukiza nti tuli mu programu ey'abalungi be basinga obungi mu nsi waliwo we mutakulana oli atwesibyeko mu byobufuzi katuvaako ate tuleete ne ba motivational speakers nabo tebatuvaako tuleete n'abasumba nabo tebatuvaako twetatunaako mwadde okusekulwa buli agwe tusanga atusekula motivator naye n'atusekula ate n'amala n'agaba n'emmere naffe omufuzi najja n'atusekula owulira ate n'amala n'atugamba nti ffe tulina obuyinza tunasekulwa kutuuka wa ye anaabulayo omulala ajja okutusekula ani omulala ajja tetumumanyi abalanzi bannabbi batuyambeko nedda bannabbi batubuulira omusekuzi addako agenda otusekula abannabbi batubuulira ate gye bali mu makanisa beyita bannabbi bakakandese bannabbi batubuulira agenda otusekula addako tulina ebibiina ebyenjawulo nti Uganda Women's Association kyo kigatta bakyala era kirwanirizi kya ddembe ky'abakyala n'ebirala byonna Girl Child biki ebikulirwa ne maama Alima Namakula biki mwana muwala kibuuzo kyazze nga kibuuza omwana omulenzi ani amulwanirira lwaki bamulwanirira omulenzi musiru omuwala lwaki bamulwanirira kuba musiru simple tetuli basiru muli basiru lwaki babalwanirira oba muli bagezi gwe yagamba nti ekitonde ekikazi kyekisinga obugezi once upon a time yes anti kakati oyinza okukozesa amagezi ago oba okukozesa obusiru alright waliwo abaddeyo ekibiina ekirwanirizi ky'abasajja tetwetaaga kulwanirira abasajja ffe tuli balwanirizi ffe tulwanirira abantu era omusajja bw'osuula obuvunaanyizibwa mbu ate naawe oyagala ekibiina ekikutuyamba ebyo by'abazungu sitwagala kutuyamba omusajja mu Luganda tulina nti omusajja omutalya nkoko ye n'agimalawo Katonda kasita akutonda ng'oli musajja oli mulwanirizi wa famire tewaliyo so called boy child tekiriyo era nze ekyo ekibiina ne kimala kijja wano
Nje banchi malako na budde bwachi mbukiwanirira abasajja kati mwagala tubulira ababbi b'essente mbukakati mwagala ne boy child association organization tumalemu amaanyi tubule obusajja bwaffe bwonna tufuuke abakateyamba nga tuliko obulemu ate nga tuli kati ayagala okufuula abasajja nga baliko obulemu tube nga tetumalaako bakireeta ekibiina ekyo tukivume nakyo tukijjewo tewaba yeepanga okuleeta ekibiina ekiyamba abasajja kubanga abasajja tulina obuvunaanyizibwa bwe tugenda mu ddwaliro okubuuza nti omukyala azadde kaana ki nti kalenzi ekyo kye tuba tubuuza nti omukazi azadde buvunaanyizibwa ki bwa kirenzi era Katonda ajja n'akabonero ak'ekirenzi olanaga nti kawala ekitubuuzisa kumanya buvunaanyizibwa ki obuzaalibwa bwa kawala oba bwa kalenzi. Kati lwaki ffe tuba n'ebibiina nga toddamu kiri nti tuli basiru njagala ombuulire ddala lwaki ffe tulina ebibiina ebitulwanirira like multiple kubanga mwagala ebintu eby'obwereere temwagala buvunaanyizibwa bwammwe bwakawala Katonda bwe yakuteekako n'akabonero n'akakuwa akakwawula ku musajja obuvunaanyizibwa obwo bwe buvaako ojja kunoonya obuyambi webali kakati labayo kankuwa ekintu ekikulu kyenkuwa ekizampo gye nnyinza okukuwa Katonda yatonda omusajja n'omukazi kuzaala kakati bw'oteekamu ebirala n'ova ku buvunaanyizibwa obwo obwakawala ne kalenzi gwe n'oyagala obutazaala nosalawo kumira mpeke egenda family planning kola biki kati ojja kunoonya obuyambi ojja kunoonya ekibiina ekikusobozesa ofune empeke ezo nga ne kondomu muzitwalidde kubanga ovudde ku buvunaanyizibwa bwo bwakawala era onoonye naani akuteekerako omukono okukkiriza abortion ofune kondomu ofune empeke bakkirize n'abortion weebale nnyo era nga balwanirizi baddembe be babireeta weebale nnyo naye nga bali ba ssente bonna kubanga buli gw'onooleeta okukuwa kondomu olinako commission era babbi era banyagulu kakati baagala bakireetere n'abasajja bajja tugamba twesaleko n'obusajja batuyambe era ojja kulaba abasajja batandika okwesalako obusajja nti ati tulina ekibiina olwo baviire ddala mu bu responsibility yaabwe ey'obusajja era kyova olabo ba homosexuals bava mu responsibility y'obusajja buli Katonda bwe yatonda obuvunaanyizibwa bw'ekisajja ne yeenafuya waakiri afune ekyobwereere akwane musajja munne amuyambe so kya boy child tokiwagira okufuna association kitandika tukikube boy child onyamba ndi musajja lwaki mutuyamba tubenga mmwe mbo mwagala eddembe ly'obukyala lyeririwa eddembe ly'omukazi kuzaala Katonda kye yakuwa eddembe ly'omusajja ozaala nsi eddembe ly'omwami eddembe ly'omwami kukola omusajja omulabira ku mulimu gwe gwoyinza okuba n'omusajja atalina mulimu kati weebale nnyo kati nkwane nga ndi mu kibiina ekiyamba abasajja mboyo ye secretary general w'ekibiina ekiyamba abasajja abaliko obulemu nze obaako obulemu abakazi bayamba tebabaako obulemu omuntu kasita okkiriza okuyamba kiba kitegeeza oliko obulemu buddukiro ki noga bannaye tufa abasajja batutulugunya buddukiro abasajja babatulugunya ki waliwo asinga omukazi okutulugunya omusajja kati awo mu boy child wagamba naffe batutulugunya mutukolere weekibiina kati n'omusajja omukazi gwatulugunya aba musiru nze nga gojja ontulugunya gwe otya ndi oyitawa ng'oli mukazi ontulugunya otya ndi musiru sikulaba oyambadde emmini ondaga ebisambi ngwe mubikopo sikiraba sikitegera nti onteze sikitegera nti ontulugunya bagamba nti ontulugunya n'endabikayo waliwo abasinga abakazi okutulugunya abasajja n'endabika zaabwe bagamba nti abaami batulugunyizibwa mu maka mu ngeri ez'enjawulo spiritually mentally biki physically naye nga abakazi babatulugunya naye omukazi kasita bamukoonako obukoonyi bwe bati ebibiina biringa 10 ebyomugoberera omusajja talina wadde webisirikira kiringa gongolo bw'olikonako likola ki lyezinga likola enkata mukazi bw'omukoonako yezinga bwezinzi kati nga goli omusajja nga nawe wezinga nga gongolo gwe bakoonako ojja mutwe nga salambwa kiki ekiri awo kitegedde nkoonako nezinga
kati gwe wezinga ebikolwa ebirungi era n'abantu abakozi b'ebirungi abalungi lwaki mukkiriza obbayamba tugezeeko nnyo ng'ebikolwa naboona omusajja batufudde naffe gavumenti bwetufudde ddala itukufuula abantu abaliko obulemu batuwa emyoga simanyi batuwa n'ebirala simanyi biki ebibina kati ompa otya omwoga omwoga gw'ogumanyi nze sigumanyi nagumanyi kati lwaki ogwogera anti omwoga nze sigumanyi nange kakati huliriza ompa lyaki emyoga ogimanyi ompa byaki program ya gavumenti eringa operation wealth creation kulujjulira abaganda ku lujjuliro nga balya taata wakuweerera empeera naga nti wai jangu wano kaju kwata okuddiza guba mwoyo n'okuddizaayo akafi ate ekyo tekikwatagana nekyenjogerako kiriba kusiima ate n'akuddiza okuddiza kirala okuddiza olina mukyala waawo muli ennyama nga mulina ebifi bibiri naye gwe nokwata ekyo n'okimuwa okwo kwe kuddiza ate okusiima mpeera omwana yakoze bulungi olwaleero emirimu gwata kifi kino nkikwongedde eyo mpeera era omuwa ensonga nti wakoze bulungi kati ate akoze n'akitegeera n'ayiga kubanga talaba ku kifi kya nnyama banne baba balya ebifi nga ye ali awo akomba ngalo awulidde so ku lujjuliro okwo kwe twayigiranga ebintu bingi kakati omwami ono agaba ennyama taata tayinza kukola kyekyo akuwa ennyama ey'obwereere ye motivational speaker omutuufu nga tewalina kyewakoze tayinza kukikuwa amotivating oli eyakoze ate labayo toyinza kuwa muntu nnyama atalina kyeyakoze omugaye nti njikuwa oyiga okukola okitegedde kakati ompa emyoga onjagazaaki kunjigiriza kukola kuyigiriza kukola project eyo yakuwa bantu ompa zakyenda okuwa zinguze tozimpa zinguze wakiri ku bbanja entandikwa babawayo sente z'emyoga babawayo sente mu gurupu mubeera abantu 10 aziwa abantu kati twebereza aziwa abantu baziwa abantu bameka ku miliyoni 45 zetuli kwegamba goyinzo ziwa zonna 45 sente ojja kuwako tebawera na miliyoni ezi webale nnyo abantu bayigirize kukola nga toba persuadinga ng'omuntu asibye ekiwaani ku mutwe ng'omukazi ayeekubye eddikini bantu bayigirize kukola wana ekituse abantu bamanyi kukola emakerero osangayo baprofessors ababonaabona naye nga baasoma abantu osanga abasiru abatabonaabona abasiru bebaani omusiru yaani mwami mukulu gwangamba tewali musiru ye musi w'ebiruubirirwa by'abantu ekigambo obusiru kye kitegeeza omusi w'ebiruubirirwa by'abantu ye musiru kasita oba ng'otta ebiruubirirwa by'abantu oba eggwanga ly'abantu oba musiru oba musi wa biruubirirwa byabwe kyekigambo omusiru ekyo okutudde kikyo nina kutula kyange nkutule kyani oyagala kutule by'abazungu ng'ova kuŋŋamano n'emmenta tokimanyi mu Luganda kati oyagala kutule by'abazungu bwe tuyiye ebigambo byaffe mbw ekyo kikyo eky'abazungu ekyo yaoke kubanga oyogera oluzungu nkikutudde ki ekigambo omusiru omusi w'ekiruubirirwa kati ogamba mbw ekyo kikyo kyene kiri mu Luganda kati bwe nakikubulira mu luzungu nti kitegeeza anti-interdenominationalistically ngonga nti wangi era tolabye wengoze fesi kitegedde kati oyagala nkole ki nkuyambe ntya naye bannange nkuyambe ntya tewali so tewabaayo ekibiina ekirwanira abasajja tulekeraawo okujja obuvunaanyizibwa Katonda bwe yateeka ku bantu pulaani ya Katonda gy'eri omusajja pulaani ya Katonda eri omukazi gwe n'obibuzaabuza n'obiteekamu n'onafuya abantu mbw abakazi beetaaga obuyambi nabo ne bakkiriza naye ng'obuyambi bwe beetaaga bwa mpeke ez'obutazaala kondomu era obutazaala simanyi ebirala ebyo byonna ebiwandiiko ebikkiriza abortion ebyo byonna ebyo bye muliko kakati ago maanyi oba bunafu muvudde ku kyakutondebwa naye abantu baleke tutubuzaabuza gavumenti yawa kakati abantu mu Bulaaya bawa bano ab'oku street esente ez'obwerere welfare money bavaako ku street tebavaako lwaki tebavaako kuba tomuyigiriza kukola yes omwana wo bw'otamuyigiriza kukola omusi
Oligo baddize ekifinga teyakoze. Bazadde bameka wano abajjuza programu y'omwana wo okuva ku macha paka sawa enyeza ezekiro we yebakira nga amuwadde timetable y'olunaku bameka abakikola bagireete njirabeko bajja kuddamu mu comment section bagenda zikola kakati bagenda kutandika kati zikola naye nga abazadde ekisinga wano obuzibu bwabwe tebasobola kujjuza mirimu oba timetable omwa alina abaana banawaka waliwo Namukasa waliwo Jeni waliwo ane kakati abaana abo abaana okubawa program ku Monday nga olunaku lwonna lujjudde ne ku Tuesday ne ku Wednesday ne ku Thursday ne ku Friday ne ku Saturday ne ku Sunday omwezi ne gugwako my dear awoga nti omwana agende mu kisulo ate ng'ovaawo ng'okomplaininga abaana batononeseeko bamala essaawa 12 mu bisulo naye nga gweka tosobola mukola na timetable emalako lunaku bw'abagenyi bajja mugende muzannye ebweru kiki munaddaala mumaze okuzannya tewabategekedde kyakkola olunaku olwo lwonna mbw abaana b'ennaku zino boononese kakati gwe nga gwe gwani agamba ani akugambako ekintu kyonna gwe mama wange talina kyagamba gwogamba maama wo ate sikumanyi gwogamba maama wo ndi kakati maama ogenda kulya June takyalina kyagamba kati mundi ate toyogera nnyo ku bintu byemmanyiiko talina kyagamba gwomugamba nti maama leero ogenda kunywa mata kituufu leero tukutwala mu ddwaliro ebyo byengugamba naye ate waliwo kyantuuza naŋŋamba akutuuza naye nga akimanyi era at the end of the day gojja omugamba ekyokkola ebikolwa ebyabalungi ebikolwa ebirungi kino tukyemphasizing kino tukyali nti tuyigirize bantu kukola bajjajjaffe baali tebaasoma naye temwalimu bagagga mwalimu bagagga n'abaavu kakati omuntu kasita aba nga tasobola kukola aleeta ebizibu eri abamwetoolodde ayeeretera ebizibu naye abenga yasoma abenga teyasoma wano okimanyi bulungi nti abasajja betulina bonna abagagga tebaasoma nnyo ekiri awo abaasoma ennyo ate basinga obwavu naye ate nga waliyo n'abaasoma abaki abagagga kati ngaoyo Dangote asinga obugagga mu Afirika musajja musomudda awulidde so there are people like that naye nga kwegamba era baakola bukozi teri kiyamba muntu nga kukola kasita kivaako ate nga kyabwa Katonda kubanga ffenna tulina abaddu bano 10 kasita okivaako ogenda kunoonya ebibiina binnakyewa simanyi bingo ebyokuyamba ku programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi twatandise tuyogera ku ba motivational speakers ab'enjawulo era abameruseewo mu ggwanga lyaffe agambye nti tebasobola kugamba kyakkola oba kumotivatinga enough nga naye kennyini tali motivated n'agamba n'alaga ekyokulabirako sooka oyale obuliri bw'ewaka ofulume ogamba omulala ki ekyokola okuzzaamu omuntu amaanyi era bwe buno obujulizi nze bwempa omusajja yaŋŋamba ti gundi bw'oba oyagala okuwa abantu eddembe gw'olirina sooka olyewe kakati oyagala kumotivatinga abantu okubazzaamu amaanyi gw'ogalina oba owabuwi bujulizi mu nsonga eyo yennyini ne tuyogera ku kya boy child naye okumufunira facilities zaddukiramu okumuyamba tebakigeza ye akiganya agamba obutonde bwabwe ng'abaami baliwo kukola kwekolera si kutuyamba tewaliwo kibeetaagisa facilities ezo mbw ate association gundi y'abasajja kuyamba boy child bagala kubba sente ebyo human rights ebintu ebikolwa ebyekisa abantu abalungi mwebali era mwebiri naye biyinza okuzibuwalirwa mbeera gy'obeeramu n'owulira ng'omuntu oyagala mukuba kikonde practicing ekikolwa ekyo wano waliwo embwa ekuuma wano si yange nze siina mbwa naye amazima waliwo embwa enkazi yakazaala tutera okugulawo wano ne tuziwa emmere embwa eri ensajja egira neereka enkazi eyo neesooka n'eri kuba yakazaala olwoza embwa eri motivated
by anything. Ye ine ekibiina kyeddukiramu. Otyo naye embwa yemanyi nsajja. Olina kawere kati. Olidde yalina okuprovidinga. Naye olaba embwa ekiraba. Ate olwo omuntu. Kati gwe nawe omuntu nanga abantu batunafuye nnyo bwe bati. Bano batunafuyiza bwe bati bibaliisi. Ate omuzungu wayagala. Batunafuya bakati tujja kuwa kino. Nonafuwa. Ate nga kyayagala onafuwe. Ekintu kyonna bwekiremerako naddala abakyala nammwe ne mukitwala nti ya musajja alina kunafuya kukuwa ssente gwobe nga tolina kyokola nokkiriza nakutwala ne muki mu saluuni nokkiriza ne mu bufumbo n'otuula ng'oli ku maseya nakutulugunya n'ekiro nokkiriza oli munafu. Ebikolwa ebirungi tugamba nti bizibu okutuukiriza olw'embeera ze tuwangaaliramu naye kipracticing egyokomo kipracticing kigenda kufuuka nga kyaddala kiri awo. Omuntu n'ava eri nakujja ku buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja n'akugamba ye nga tannakugamba gwe nnyini gwe okimanyi oli musajja naawe okimanyi oli mukazi n'omanyira ddala nti kakati ebyobusajja mbivuddemu ngenze mu bya homosexual. Omukazi n'ogamba nti nze ebyokuzaala n'okuliisa kubanga omukazi ekikomeza amabeere ago oli muliisa. Kati ebyo n'obivaamu ate oli mukuza kubanga ozaala oli mukuza waki owazadde lyo. Kati ate bwe kigaziwa tolina kukuza mwana we yekka. Yes. Olina kukuza ggwanga. Kakati gwe kennyini omukuza nokkiriza nti nze njagala kukuzibwa bannange. Ekigambo kiba nti ebirungi tubiremereko bwe tunaabiremerako tujja kubijjamu ensonga. We shall perfect ensonga y'okuba nga tuli balungi. Mu buli mbeera yonna londawo bulungi bw'ensonga. Omulungi y'oyo amanyi pulaani ya Katonda gy'ali ne pulaani ye eri abalala oba bituula mu pulaani ya Katonda gye bali bonna ye mulungi. Tetusobola kusukkako awo. N'olwaleero bwe tutyo tubadde erinnya lyange nze Nantongo mbadde ne mwami mukulu Alex ku programu ey'abalungi be basinga obungi mu nsi Dream TV ne Impact FM. Mwenna mwebale okubeerayo nga mutuwuliriza. Katonda bakuume. Mweraba.